Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam awasa mama waffe Maimuna binti al-Harithi kuba yennyini ye yamwewa omukyala yennyini ye yewa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-Ahzab aya 50 agamba nti wa imra'atan mu'minatan in wahbati nafsaha linnabiyi paka aya wegwerayo. Omukyala omukkiriza nfuna bulungi ate Allah subhanahu wa ta'ala weyewa Nabi Muhammad asobola okubeera nga amuwasa tekina buzibu n'olwekyo yamwewa n'amuwasa. Kyetwagala okuddamu Nabi Muhammad bino byonna abikola si lwakuba nti yali mwenzi naye lwakuba gaali mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe twagamba nti tayogera era takola kintu kyonna okuggyako nga bubaka okuva wa Allah subhanahu wa ta'ala mu surati An-Najm aya ya 3 paka aya ey'okuna.